Olunaku olwaleero ng'akalagane kaffe bwe kali tugenda okutunuulira enva endiirwa mu lunnabuddu ky'oyinza okuyita ebivavava oba vegetables mu lunyaanyimbe. Bwe twogera ku nva endiirwa tutwaliramu ebintu nkuyanja muno nga mwe muli ennyaanya, carrots, katunkuma, entula, nakati, amarantha oba gwoyinza okuyita doodo, sukuma, obutungulu, biriŋŋanya, green pepper, emboga, ebijanjaalo, spinach, garlic, kawo n'ebirala nkuyanja. Oli mulungi mukwano gwange akyekuumidde ku Kingdom TV. Weebale yonna ly'otusizaako engalo. Nkusaasiddeko gwe munnange olunaku gwe tatambulidde bulungi. So naawe alufuniddemu ebirungi kugamba nti weebaze Mukama. Akulamusaako si mulala amanya nze Maye Ronald. Era essaawa ozimala okuwera 3:30 omanya nti program omulimi ebemaze okutuuka ku Kingdom TV. Olunaku olwaleero ndi mu nsawo nga nsinkanye omu ku balimi nga bwe nabasuubiza wiiki eno nti ngenda kuleetera ennima nga osobola okulimira mu kifo ekifunda nino munnange n'okijjamu ssente. Siikumalire budde zikiriza tumwegatteko akaseera kano toseguka. Nga bwe mbasuubizza butereevu katube nga twegatta ku mulimi ono atubuulire yakikola atya. Amannya go ssebo? Amanya gange nze Malinzi John Baptist nga ndi wano mu kifo kya Katende Harambe Urban Training Center. Urban Training Center bigambo bya Lufuti naye Lulo ne Urban ebigambo ebyo bwe tubiza mu Luganda tugamba ab'ekyalo n'ab'ekibuga. Ekifo kyaffe kisomesa abantu obulimi oba oli mu kifo kinene oba oli mu kitono, ensonga lwaki tugatta ab'ekibuga n'ab'ekyalo. Abasinga obungi beekwasa ebiseera ebisinga obungi nti ali mu kafo katono tasobola kulimiramu, naye ffe ekyo tukiwakanya olw'embeera ey'okubeera nti twagezaako okuŋŋaanya amagezi okubeera nti buli omu yeeyagalira mu ggwanga lye. Era kyekifo ekiyitibwa ekya Katende Harambe Company ekisomesa obulimi n'obulunzi. Ekifo kino kiri ku bugazi bwa acres 5. Kyatandika n'obugazi bwa acres 5 weewaawo nti kati kiri ku acres 7. Bwe kyali kitandika baayitangawo bwe baatunuuliranga bye tukola nga bagaalaba abaguba eddalu. Omuntu yenna anoonya obugagga alina okugumira okuyitibwa omuguwa eddalu, omulalu, omusiru. Kuba ne bw'oba otunuulidde ku kyalo gye tuli bw'olaba omugagga ayiseewo n'emmotoka ng'ennyiro gyagenda okulya nga abantu bagamba engo erina ssente. So waliwo ebintu by'otunuulira n'osanga nga bikola ki nga bisanyusa busanyusa. Kati mu mbeera eyo ng'ekifo kino kitandikibwa ne tuba nga tulima vegetables ez'enjawulo. Omulabi wange omulungi yadeetaze okumanya vegetables kiki oba otegeeza ddala? Vegetables bwe tudda mu lunnabuddu baziyita enva endiirwa. So mu nva endiirwa ezo tulinamu nakati, sukumawiiki, doodo, biriŋŋanya, nyaanya, butungulu, spinach, ebyo byonna biri omwo. Ojjobyo kikwewuunyisa nti olwayo oyinza okunoonya ejjo byonna erikubula naye Katende Harambe teribulawo. Kati mu mbeera eyo ojja kwesanga nti omuntu abeera ne bino ebintu abeera musanyufu. Era ffe twateekawo embeera ega nti omuntu okugaggawala obugagga butandikira waka mu kompawundi yo. Ojja kwesanga nti ebimuli byonna ebirina okuba mu kompawundi yo zirina kuba vegetables. Kuba tujja kwesanga nti abasinga obungi abeeyita abagagga kompawundi agiyitira omuntu ogisaawa n'amuwa emitwalo 2-3-4-5 asalira ebimuli bye, naye nga bw'amala okusalira bayiwa ku ttale. So ffe twasalawo ne tugamba nti omuntu okubeera obulungi alina okuba ng'asimba vegetables nga bye bimuli bye. Ng'era bw'olaba wano we tuyimiridde olabira ddala nti nina ennimiro zange ez'ensawo. Buli ajja buli waatunulako bw'ati awulira nga yeegomba bwegombi lwa nsonga nti nasalawo bye bimuli byange. Vegetables zange ezo bwe mba nzirimye ne zikola ng'ebimuli nzijjako emmere bwe mba mbiridde byesobola kulya mbiwa obumyu, mbiwa embuzi, mbiwa ente kuba nkola obulimi bwange obw'omugattiko. So nga n'emigaso gyazo eri obulamu bw'omuntu n'ow'emmindi assena muno nga mwe muli potassium akakkanya ku pressure ow'omusaayi, dietary fiber ono ng'aziyiza endwadde nkuyanja eziyinza okugezaako okutambaala omutima, oxalic acid ng'ono asangibwa mu bimera nga doodo ne spinach era ng'ono wa mugaso nnyo eri ekyenda ekinene oba kiyite colon. Emigaso emirala mwe muli ebiriisa nga ekya folate ekiyamba ennyo omubiri mu kuzimba obutaffaali oba buyite red blood cells
so nga ne vitamins nazo nkuyanja omuli vitamin A, E, C n'endala. Bwe mba sibiwadde ensolo ezo ojja kwesanga nti mbitemaatema ne mbiteeka mu ttanka gye nja okukulaga. Eyo ttanka bwe mmala obivundizaamu nga nkola kyayiwa ebimera bwe mpita plant tea. So plant tea oyo bwe mujjako ne mutwala ne muyiwa ku kimera ogenda kukisanga nga kinyirira okamala olw'ensonga nti nze ntunulira nnyo okuba nti sifiirwa kuba omulimi takola ki tafiirwa. Buli budde bwonna kyokola kirina okuba nga kigenda kyetoloola bwetolozi tekiriiko nkomerero. Yensonga lwaki ejja kusanga nti bwe ntema ekyokugeza bwe noga sukuma wiki spinach doodo cabbage n'entematema nempa ente yange oba nempa emmese oba nempa obumyu bwe binaalya ne bikuta bigenda kumpa obusa nga mbutwala mbujja mu biogas. Bwe mala okujja mu biogas nsigaza kye tuyita sirale oyo nga muzza nga mutabula mu ttaka ate lyenkozesa okola ennimiro n'ogisanga ng'ennyirira nga bw'ogiraba ennyirira. Kitegeeza nti ojja kumbuuza ekirime ekyo kye walima kyakoma ludda wa nga tekirina nkomerero. So ojja kwesanga nti obudde bwonna obeera omulimi omusanyufu olw'ensonga y'enteekateeka ennungi. Kompaawundi yo ebimuli byo ebirimu nga vegetables era ng'omulamwa gwaffe bwe guli nti vegetables ziyamba zitya omuntu. Malinzi, ebintu bino ntera biraba mu supermarket mbadde simanyi nti biva eno. Omulimi wange omulungi ali awo obuulyawo yandyetaze okutandika okulima yandyetaze naye okumanya singa njagadde okutandika okulima vegetables kiki enyinza okutandikirako? Ebiseera ebisinga obungi kye tulina okusooka okumanya kiri kimu nti amagezi bugagga. Bwe kibeera nti amagezi bugagga tulina okumanya nti mu stages oba mu mitendera egy'enkulaakulana omuntu yenna alina okuba ng'akola okukyalakyala. Okukyalakyala okwo kugenda kuyamba okulaba omuntu asuumuseemu ku ggwe ku kyokola atandika atya. Ojja kwesanga nti singa kati obozze katendalambe nga bwe tuli katendalambe olwaleero fe abalima vegetables zino tujja kukulaga nti tutandikira mu nasale. Abantu bangi babuuza nasale bed kyeki. Nasale bed kyekifo woolina okubeera ng'oteekateeka ensimbo zo oba seedlings zomu zoyina okuba ng'ojja zitwala ozisimbe mu nnimiro. Kitegeeza nti omuntu ateekateeka okusimba nasale ateekateeka okusimba ennimiro ye eya vegetables zonna zaateeseteese alina okusooka n'afuna ekifo ky'afunye ateekawo embeera ey'okuba nti amezesezaawo. Bw'amala okumezesezaawo ajjayo n'akuula. Kati nga bw'olaba omukyalo ono bw'akudde n'aleeta zino nyaanya zino mboga. Kakati mu mbeera ey'okubeera nti oyinza okuba nti tonneeteekateeka era kimala kuba ennyaanya kyangu nnyo okuzijja wali we waziiwa n'ozisimba. Tonneeteekateeka kimala oteekawo embeera ey'okweteekateeka osobola okuzireeta n'oziteeka mu buveera obwo. Bw'oteeka mu buveera obwo kitegeeza nti ogenda kuba ogemye emirandira gy'emboga eno okuba nti gidduka nnyo. Gigenda kubeera mu kaveera muno gyezinge girindirire obudde ekimera kino kirindirira obudde bw'onookisimbirako. So omuwala ono agenda kutulaga kaveera kamaze okupootingibwa naye agenda kutulaga nga ateekamu akatuli ateekemu emboga eno era ateekemu n'ennyaanya abuteeke bwe bulina okubeera. So ojja kwesanga nti ekifo kye tuyita nasale bed kirina okuba nga kiserekeddwako waggulu akatimba. Akatimba ako kateekawo embeera y'okukuuma temperatures ze weetaaga okuziyiza omusana guli okujja direct ku kimera kyo ne kaba nga kakola ki nga byokyebwa omusana. Ensonga lwaki obiraba mwebiri munda naye buli ekirimu green malidaadi. Nga bw'otupootingira bw'oteekamu mukulu Malinzi twandyetaze okumanya mu kaveera kano mw'oba otadde bimalamu bbanga ki? Ebbanga lye kamala ebiseera ebisinga twalibadde tugamba nti byandibadde tebisukka mwezi. Naye waliwo embeera ey'okubeera nti era toli mwetegefu ne bigenda mwezi ogumu n'ekitundu. Ojja kwesanga kati nga waliwo ensimbo z'obutunda. Ziri ensimbo z'obutunda zo zisobola n'okumala emyezi 3-4 bwe nziraba zikuze ne zigenderera ngenda ne zisalako emitwe nate ne zisobola okuba nga zizaala amatabi. Ekyo kituyambako okubeera nti osobola okukola ekintu kyo nga tekirimu kupakuka era nga buli akusanga kyokoze ng'agamba nti owaayi omuntu oli obulimi bwe bwakikugu. Ng'akantu kange kano mmaze okukapootinga oba okukassa mu kaveera kaffe kiki ennyinza okukazzaako kati nga bwe kali wano?
bw'amaze obbuzaako bw'obupootinga abuteeka mu kifo obugenda okubeera. Bw'amala obuteekawo tuleeta wotalingi kaani ne tufukirira. Wotalingi kaani eyo bwe tufukirira, lwaki tukozesa wotalingi kaani? Nsonga yakubeera nti yagikola omutwe gwayo ng'agikola yagukola nga guyina obutuli obutono ddala buno bw'olaba nti bulinga empiso. Nti baafumisaako mpiso ku mutwe gwabwo. Kati lwagenda okufukirira gabanga matonde ga nkuba. Tegagira pa negagira cha. Nojosanga nti ekimera kyo kifuna amazzi buki bulungi ndowooza olaba embeera eyo. N'ekirala kikuyambako obutonoona mazzi. Buno buki mukulu Malinzi? Wano we tuli eno spice yemu ku spice ze twandibadde tukozesa mu maka gaffe. Olw'ensonga nti spice ezisinga obungi ddagala kati ono rosemary ajjanjaba endwadde 65 mu bulamu bw'omuntu. Spice kyeki nga tonagenda wala? Spice yemu ku ze twali tunuulidde ekiringa ekirungo ekirina okuba nga kigendera mu nva zaffe ze tuteeseteese. Kimu ku birungo naye ng'ekirungo ekirimwa ekyokugeza nti kati ono rosemary ojja kwesanga nti buli mukolo gye guli nga bateekateeka okuba nti bafumba omuceere oba ennyama ojja kwesanga nti bataddemu. Bw'ogenda mu hotels ennene ojja kwesanga nti bakuwa caayi ne bakuteera ne rosemary era ku soosi. Kitegeeza nti ojja kujjako okwonoleko obukoola oteeke mu caayi wo. Ekyo kikuyambako okubeera nti bw'oba omukozesezza omubiri gw'oba ogujjanjabye. Era ojja kwesanga nti omuntu akozesezza rosemary bambi ekyebbeeyi kiri kimu nti tasobola kwerabiralabira kyekisooka ekimu ku birungi ebiriko. Ojja kwesanga nti oli bw'aba badde agenda kulwala senyiga aba takyalwadde sobola okugaaya, sobola okuteeka mu caayi, sobola okuteeka mu muceere oba mu minwe gy'amatooke ne weeriira. Era kati ojja kwesanga kati gwe wejjanjabye teri yagenda kukusanga ng'ate mbw ate akasenyiga kakuyiseemu olw'okuba omusana gwaka nnyo. Nga tukyali mu nasale bedi ono ye cabbage wannaku nga 3-4 olabye nange bwe mbimanyi. Nandyetaaze okumanya Malinzi ensigo zino zijjawa? Ensigo zino eza cabbage nzijja mu maduuka. Spinach sukuma wiki nzijja mu maduuka. Nojja kwesanga bwe ziba nnyanya oluusi nzeeteekerateekera ne nnoga ennyaanya zange ne nzikamula ne nfunamu ensigo. Doodo nzeeteekerateekera. Obutunda kati nga bw'obulaba awo ne nzija ne nteekateeka ensigo zange. Kati ensigo zino bwe mba nzireese wenziiye zitwala ennaku 7 okumera. Bwe zimera ne nzikuulawo oluvannyuma lwa weeks 2 ne ndyoka nziteeka mu buveera. Bwe nziteeka mu buveera zimala mu nasale omwezi gumu oba omwezi gumu n'ekitundu. Naye ate ffe tulinako n'enkola gye tutunuulira nti obudde bwe tuliko butukwata. Ekyokugeza olwala 31 neetaaga okuwa abantu seedlings mu weeks 2 eziddako kuba enkuba egenda kuba etonnya. Nsalawo nemba nga ate siyiye mu kabeedi kali akasooka nendeeta kati nga wano bw'oziraba wano zimazeemu ennaku 11. Ennaku 7 nga nzitaddemu n'ennaku 4 zimaze kati nga zifulumye cabbage zino nga bw'oziraba ne zimera. Era nno omukyala wange wano akola ku mulimo guno nga ye gwe mulimo gwe tagenda walala wonna ayina kulaba nti zimeze nzitaddemu zitambula kasitoma gye atuwe ku sente. Manya ntya ensigo ennungi n'embi? Ensigo ennungi tugezaako nnyo okutunuulira okugoberera companies ezireeta. Ate kati ngaffe abayina erinnya eddeneko nga tuludde mu bulimi bw'ogenda n'ogamba njagala nsigo bakutunuulira ne bawulira n'olulimi lwo enjogera gye luwoogeramu ne bagamba ne bw'waba nga waliwo akayitidde naddala abakozi be batera okwonoona kampani z'abakama baabwe nga balina obwabwe ku kava. N'ogenda n'osanga alina akake mu kava naye bw'awulira taamu ziz'obuuza n'aziwulira nga taamu nkakafu za bulimi ayina kuwa kirungi. Oyogedde ku kwekolera ensigo tugeze ng'ennyaanya. Njawulo ki eri wakati w'okwekolera n'okugula ewedde? Okwekolera nfuna nnyingi nnyo naye okugula ewedde nfuna ntono. Ngero ojja kusanga nti ekinfunisa entono kweri ewedde baba bataddewo embeera ey'okubeera nga bataddemu ebyoga nti bazitreatinga. Naye nange wano bwe mba neekolera nange nzitreatinga nenzikamula nenkozesa evvu nzitreatinze. Evvu liyamba ki? Evvu lirimu omunnyo ogutakkiriza buwuka
obo obulumbagana ensigo okuzitaataaganya. Piripiri kamulali oba bi hot paper biri byolabye biri wali. Omwana omuwala byaga nti tubitunda wakati w'ennusu 13,000 n'akenda akabookisa akakira 4. So kitegeeza nti bipiripiri ebyo bwe mba nabisekudde bulungi nnyo bitabula mu nsigo n'embyanika n'ennyanika ensigo zange. Buli kawuka akajja kawulira akafumita tekasobola kukola ki kuzitaataaganya. So enjawulo eriwo nti bwe mba neekoledde enfuna nnyingi nnyo okusinga ziri kuba oli abala ne paaka ey'okubeera nti azipaakinze. Waliwo endwadde ezirumba ebimera bino mu nursery bed? Mu nursery bed muno ekizibu kye tulina ekisingira ddala obunene kye ky'amakovu. Amakovu gajja ne gasala obumera obwo ne gabusala. Naye akufumbira ey'omutwe omufumbira ya birenge. Kye tukola tugenda ne tufuna omunnyu gwaffe. Omunnyu si mulungi ku kimera. Ekirungo ekyo ekyamu ku bimera singa ndeeta omunnyu nenguyiwa ku nnimiro kuno kwennyini ebimera tebigenda kukula bulungi. So kyenkola ndeeta omunnyu ogwo nenguteeka nga bw'olaba nti nasale yange erimu obukuubo. Kati ekkovu terisobola kumala gava eri ne libuuka ne lijja ne ligwa ng'ensenene ng'enzige. Wabula lijja litambula paka we lituukira ku nnimiro. Kati omunnyu ogwo nguteeka mu lusalosalo wano nenguyiwa. Bwe nguyiwa bwe nti bwe lijja litambula ne ligugwamu eryo lifu. Oli mulungi gwo mukwano gwange akyekuumidde ku Kingdom TV eyakatwegattako. Oli mu program omulimi ng'ebeera buli lunaku olwa Mande okuva ku ssaawa 3:30 mpaka ku ssaawa 4. Olunaku olwaleero ndi mu nsawo ku Harambe Mixed Farming. Tutunuulidde ennima ya vegetables oba enva endiirwa. Butuwumuliddemu mukulu Malinzi abadde atubuuliddeko nursery bed eno ebeera etya wali nga ensigo ekyali nto mpaka weetuukira ku mwezi gumu oba gumu n'ekitundu w'ogikungulira ogissa mu nnimiro yo. Nandyetaaze okumanya singa tuba tutuuse mu nnimiro yaffe mukulu Malinzi kiki entandikirako nga sinnasimbula nsigo yange gireeta mu nnimiro wano? Nga bwe nagamba nti ebiseera ebisinga obungi tutunuulira emitendera gy'oyitamu. Ensigo eyo bwe tugijja mu nasale eri tugitwala mu nnimiro gye tulina ogisimba. Naye ennimiro zaffe tuba n'ennimiro ez'enjawulo nga bwe twalabye ziri ez'ensawo mu kompawundi eza bokisi oba eno mu field kati gye tuli. Ijja kwesanga nti luno lusuku n'akalusimba lugoba bugobi mwaka gumu. Bwe luba nga olusuku lukyali luto lugoba mwaka gumu oli waddemba okuba nga olulimira mu vegetables. Kitegeeza nti oba otaddewo embeera ey'okuba nti tofiirwa obudde buno bw'oba okozesa nga ogamba nti olima bulimi muddo mu nnimiro yo gy'oli. Naye bw'oba osimbye mu vegetables zino zisobola n'okuyambako okugulira essubi nga bw'olaba kati bwembisse nti vegetables zino mbadde ngenda nkungula bwe nkuŋŋaanya bwe ntereka kuba omulimi omulungi alina okuba ng'asevinga. Mu kutereka nzija n'enfuna ssente ate ezigula essubi lino lyosanze nga mmaze okubikka olusuku luno. Kitegeeza nti olusuku luno mbulwayo ekiseera kitono nnyo okusalawo okugaa nti vegetables nzigobyemu. Era ojja kusanga nti bwe naaba nzigobyemu nja kuba ntandika okusimbamu omuddo ogw'ensolo okugeza nga laabulaabu. Ate laabulaabu gwe nsobola okuggyako ebikola era nenkola eggobe nensigala ng'era nkoze vegetable. Kyemmanyiiko ebitooke tebatera bitabulatabula na vegetables kubanga ebitooke binywa amazzi amangi ate biringa emmwanyi z'ennengera eruuyi wali. Gwe lwaki wakikola bw'oti? Nakikola lwa nsonga ndi mugagga ku mazzi. Ke kali ke nagaye nti enkuba bw'etonnya bwe gatandika okulukuta nze nga nkuŋŋaanya tanka eri gy'olabye eya run off water buli lwe gatonnya nga gajja gonna gasirikira awo. Kaakati nze mu budde obw'omusana you can imagine budde bwa musana naye ebintu byange binyirira. Ki ekibinyiriza? Nsonga yakubeera nti nafuna tekinologi oyo ow'okukozesa ensimbi entono n'entereka amazzi mangi. Nga bwe nagaye nti tanka liitazi 5,000 nsobola okuba nga ngikozeseza miliyoni 2 ate gwe ogenda okugula tanka ya liitazi 1,000 ne bagiguza miliyoni 3. Enjawulo ogiraba.
ogula mulundi gumu nze mbeeramu n'emirundi 5. So kitegeeza nti weeteeketeeke. Omuntu ayeteeseteese obulungi yaafuna. Ensonga lwaki bageresa nnyo ne bagamba era omugagga yaafuna, kuba ye buli waawulira akakubye mu nsawo aba alina ke yakola ki, ke yaterekamu. We tuli eddakiika eno tuli ku nkola ey'ekigimusa nga tokiguze buguzi mu dduuka. Ebigimusa bino mubikola mutya? Ekigimusa kino kye tuyita compost manure. Naye bwe tuba tukiyita compost manure, ensonga ya kubeera nti kikompozinga, kivunda ebintu bye tukuŋŋaanyiza tubiteeka mu kifo kimu ne bivunda. Nga bw'olaba tulina obusoobwo, tulina evvu wano, tulina omuddo omubisi oba ebitiititi ebyo, tunoonya ebika by'ebitiititi ebivunda nga nakapanka, ne tunoonya ng'ekimyula, ne tunoonya ennanda, ne tunoonya sere, ne tunoonya doodo, ne tunoonya n'ebirala. Ebintu ebyo bwe tubifuna kye tukola tubitemaatema ebyo ebibisi, naye tufuna n'omuddo omukalu. Kati nga guno era bw'ogulaba, kati eno leeya ya muddo nga bw'olaba bayiwako amazzi bagenda kumansaako evvu. Bwe bamansaako evvu kitegeeza nti evvu eryo ligenda kuyamba okutemaatema ebisubi bino mu kuvunda. Bwe bamala okumansaako evvu nga tuteekako obusabuli. Obusabuli bwe tubuteekako nga bw'olaba bwayiwako evvu, bwamansaako evvu bw'atyo, obusa tugenda buleeta tuteekeko. Bwe tubuteekako tujja kuzzaako omuddo omubisi gwe guli biri byolaba bye tutemaatema ne tuleeta ne tukola ki, ne tuteekako. Bwe tubiteekako nga tuzzaako ettaka. So tugenda musomo muwanvu nnyo, weetaaga lunaku lulamu. Tugenda tukola levels ez'enjawulo paka we tutuukira ku mbeera ey'okubeera nti tukituusizza ku fuuti 4. Era bwe tuba tukikola tuba n'ebipimo bye tugoberera. Wano ziba fuuti 4, wali fuuti osobola okukola 6 oba 8. Ne tukihipinga tukiwa ebbanga lya mwezi gumu. Era bwe tuba tumaze okukikola tusonsekamu omuti ne guyingira munda mu kintu kino. Ku budde buno tugenda kusonsekamu lwa nsonga kuba tukyakikola. Omuti guno gwe tusonsekamu gwe tuyita compostometer. Twagutuuma compostometer nsonga ya kubeera nti gutuyambako okutulaga ddala oba ekintu kyaffe kirwedde. Bwe tugusikayo bwe tuti guba gujja nga kiyidde. Naye bw'ogusikayo bwoti nga tekinnajja teguvaayo, kuba buli bw'oluguteekamu bwoti ke gumala ennaku 2 kitandika okwepulesinga nga kikka. Bwe kyepulesinga nga kikka nga kigukwata, bwe kiba tekinnavunda tegusobola kuvaayo. Bwe kiba kivunze guba gusobola okuvaayo. So ekyo kyekigimusa kyaffe. Kati olaba obusobo bwateekako nti agenda kuteekako leeya eweza inchi 3. Nga n'ebisubi bino bye twataddeko nabyo badde mu inchi 3. N'ettaka lye tuteekako inchi 3. N'omuddo omubisi gwe tuteekako inchi 3. Evvu tulimansaako naye nga tumaze kuyiwako mazzi kisobozese omuddo oba essubi okusika evvu eryo obulungi. Singa tusoose kuyiwako vvu ne tuyiwako amazzi gaalyozezzaako evvu ne likkirira bukkirizi. Naye tulimansaako luvannyuma lw'okubeera ntuyiyeeko ki amazzi. Ng'omaze okukola compost manure, obunene bwe oyinza kumuteeka mu nnimiro yenkana ki obunene? Kakati compost heap emu kuba okuva ku ground erina okwambuka fuuti 4. Compost oyo nsobola omukozesa mu half an acre. Bino biki we tuli eddakiika eno mukulu Malinzi? Eddakiika eno we tuli kino kye tuyita ekigimusa, kye tuyita plant tea oba gwe tuyita kyayi w'ebimera. Era nga bw'olaba mu kiseera kino baleese watering can eyo, bagenda kusena babeere nga bafukirira ku bimera byaffe. Obudde nga bw'obulaba nti bugenderera okujja kubeera akawungeezi, ojja kwesanga nti bwe tuba tukiyiyeeko ku budde obw'akawungeezi amagulu g'enjuba gano agajja tegateekawo mbeera ya kulya ebiriisa ebiri muno. Naye ng'ekigimusa kino mu bufunzefunze tukifuna nga tukijje mu bimera eby'enjawulo ebiba bikaddiye. Era bwe tuba tutambula bwe tuti nga tukuŋŋaanya vegetables zaffe oba enva zaffe endiirwa ze tugenda okutunda ku maketi, tujja ne twesanga nti
kuliko ze tutasobola kulya, kuliko ezitasobola kuliibwa nsolo zaffe, kati ezo zetukwata ne tutemaatema ne tuba ntuziteeka muno. Era nga bw'olaba nti mu kuzitemaatema zivunze, era bwe zimala okuvunda kye tukola nga tujja nga tusena ne wotalinkani yaffe, era omuvubuka ono nga bw'agenda okusenako sindikako. Omulabi wange omulungi, bw'obanga ddala oli mwetegefu okuyoola ssente, ebintu bino birimu akawunyawunya. Kale nno byonna obisanga mu kulima, naye bw'onooba oyagalako kirungi kyereere awo ojja kuba olimba. Naye ate mu ebyo ye process oba gwe mutendera ogumu kubiguleetera okuvaamu ebirungi, nti bwe bivunda ne bituuka ku ssa lino ndowooza awo bijja kuba bitwalibwa ku bitooke. Amanya gose manya ga mpitibwa Mande Nicholas. Bino nabigireyo ku institute yaffe, kati wane nazo okwekakasa mu kiki mbadde nkola eri. Lwaki tofukiira ku kimera kuli kwennyini? Sifukiira ku kimera lwakuba ebintu bino nga obadde wali eri n'ola plant tea mbadde sigase mu mazzi, kubanga lesho erina kubeera ng'otaddemu amazzi, okose no watering can emu naye amazzi erina kubeera emu. Ono kamulali kati tubibika wano bwe tuba tufukirira gana amazzi gasigala wansi nga wansi wanyogoga. Kati during dry season amazzi agaba gayambako ki wansi eri okubeera nga binyogoga, so that bivaayo nga byonna birungi. Kiki oyinza okugamba omuvubuka ali eyo, omuwala abyenyinyala agambe ebyo byabakadde tulimukulemegwa.com? Kyeŋŋamba abavubuka bonna bali eyo muno abeere interested mu guno omulimu gulimu ssente nnyo, kubanga tusobola tuuka eyo n'otandika te kugenda kumenya mayumba g'abantu, ojja eno neweenyumirwamu n'okyusako ku bulamu, kale embeera yo ennungi. Gwe munnange eyandyetaze okutandika okulima vegetables, ebimu ku byo tayinza kubuusa maaso gwe musana, kubanga okunoonyereza tekulaga nti vegetables zeetaagisa ebitundu 6 ku buli 100 oba ky'oyinza okuyita essaawa 6 nnambiira ez'omusana buli lunaku. Kino kiziyamba okukula obulungi n'okubaamu empooma ennungi. Ebigimusa awamu n'okutereka amazzi toyinza bibuusa maaso, kubanga obudde obw'omusana ebimera bino kwe bisinga okukulira nate bitera okuwutuka singa tebiba na mazzi gamala. Okwawula yawula bimera bino oba kiyite spacing nayo nsonga nkulu. Singa vegetables zino oba ebivavava biba bituuse mu katale, amazima bya ttunzi nnyo, era abalimi abamu ku benjogedde nabo toyinza kuba na bimera bino mu katale n'osula enjala. Nkwagaliza okulima okulungi okw'ebivavava. Omulungi ali awo osobola okukiraba nti ennima ekyuse nnyo, naawe nno we walibadde ozukukira. Amazzi gano mangu ga kufuna. Bw'oba oli awo nga oli mu lusaalu, ate gwe munnange ojja kuba oyisizza mu jjenje ekkalu, kubanga bw'ogulayo ka generator ako akapampinga amazzi oba ogakuba okuva mu lusaalu olwo lw'oba ofunye okutuuka eno, so nga n'enkuba bw'eba etonnye kiba kikuyamba okulembeka mu binnya biri bye twalabyeko nga basima. Ate n'oba tokoze ekyo osobola okukozesa amazzi aga ttaapu, wadde batugambye nti galimu chlorine ate ng'oluusi wa bulabe kuba akendeezaamuko kubiriisa. Ne bwe gaba nga ge galiwo ekibaawo kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi kyalibadde kirungi n'okozesa ago, naye ne weeterekera amazzi n'otalinda nkuba yokka okulaba nti olima. Ng'omaliriza mukulu Malinzi, beerako ekigambo ky'ogamba omulimi ali awo ku Kingdom TV. Omulimi yenna ali ku Kingdom TV nandisuubidde nti buli muntu yenna ayagala okubeera nga musanyufu nga nze bwendi yandibadde yeewaayo okuba nti amalirira oyingira obulimi butunuulire n'omuntu atandika amaka, nti abatandika amaka batandika bali babiri, oluvannyuma olw'emyaka egiweze nga 5 ojja kusanga nga balinga 4.
oba 5. So kitegeeza nti bw'ofuna obumalirivu obwo n'otandika ng'oli mutono oluvannyuma ogejja buli otandika n'akatono ofuna experience eyo negenda ng'ekuzimba n'oba ng'ojjamu ekyomulamu ogwo gwe weetaaga. n'ekirala abavubuka abali eyo beesaasira nnyo n'olwaleero balowooleza nnyo mu mbeera y'okubeera nti banoonya emirimu naye baako kyotandika ku ekyo kyotandise kwe bajja okwegombera babe nga bakuwa omulimu ogw'ekyo ky'osobola okukola. naye nga nandisuubidde nti kyandibadde kirungi nnyo olw'okuba nti obulimi gwe mugongo gw'ensi yaffe. buli muntu yandibadde yeesiba mu bulimi n'aba ng'alima kuba owatali mmere tewali bulamu, owatali mmere tewaba ssente. teri muntu asobola kugaa nti alina 10 mu nsawo ng'ekyokulya tekiriiwo. mwebale nnyo buli omu nja kumwagaliza okuba nga gyali asalawo okufuuka nga Katende alambe bwefaanana eggwanga lyaffe tulitwale mu maaso. tweyanzeege n'omulundi omulala tusuubira okuba wano. obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde okutuusa ssaawa yakakati. emboozi tebankadde so nga ne wagumbuzi kyaba nakyo kyawa munywanyi. olunaku olwaleero mbadde mu nsawo enkya nandibeera awo. Bukyokola likinga page yaffe Omulimi Kingdom TV oba beerako ku mpewo oteekeko obubaka bwo era obubaka bwe muweereza tusiima. Teekako obubaka bwo mukwano gwange ku Facebook page yaffe ng'omaze ogilikinga otubuuye kye weetaaga okumanya oba kyotamatidde bulungi tujja kuba tukulambulira mu bujjuvu. Amannya nsigadde nze Mayi Ronald. Tusinkane wiiki ejja program Omulimi Kingdom TV. This is Kingdom TV.